Ekitongole ky'amawulire ekya Sure Media kivuddeyo ne kitaasa abatuuze b'Ekibowa mu disitulikiti y'e Mukono ku nfuufu empitirivu ebadde babuzizzaako obwekyusizo nga bano baguze amazzi agabalirwamu emitwalo gy'ensimbi 32,150 ne bagayiwa mu kkubo n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku nfuufu eno. Mbitegeera ssebo. Sure Media ng'eyita muzimu ku nteekateeka zaayo egamba nti kino kibakakatako okubeera nga bakwataganya wamu n'abatuuze singa wabaawo obuzibu obw'amaanyi obwetaaga okusalira amagezi ag'amangu ddala nga buno obw'enfuufu empitirivu ebadde eggwera nga mu mayumba g'abantu ssaako n'ebyokulya byabwe. Oluvannyuma lw'okulaba ng'enfuufu efuuse enfuufu mu bitundu eby'enjawulo, tusazeewo naddala mu kitundu awo tulabira ddala nga wabulabe nnyo, waliwo abantu abatunda ebyokulya ku kkubo n'enfuufu ebadde mpitirivu nnyo, ne tugamba katuveeyo tusobole okubeera nga tufunayoko amazzi, tufunyeyo amazzi si mangi nnyo, ne tuyiwako mu kkubo okusobola okubeera nga tutangira ku nfuufu eno ebadde efuuse ekizibu. Abakulembeze b'ekitongole kino ekya Sure Media bakira obwedda basomba kidomola ku kidomola nga bwe bamumirira mu kkubo nga wano Patrick Ssentongo omu ku bavuzi ba bodaboda ku luguudo luno wano waasinzidde ne yeebaza Sure Media olw'okubataasa ku nfuufu eno. Amannya agange nze Patrick Ssentongo nga nsiimye nnyo, mwebale nnyo bannaaye, mwebalire ddala omulimu guno. Enfuufu ebadde etutta musingidde ddala n'abandi bikoze era banaye mba musoba mujje mwesimbewo tujja balonda yo bwa erosi tulonda ddi tweyanziza nnyo tweyanzeege kale mukama abawo omukisa. Nakano Haji Nusfa, Director wa Nusfa Delicious Snacks Company ekola obumpwankimpwanki annyonnyodde ku nfuufu engeri gye badde bayisaamu bo nga bakola ebyokulya ku nguudo ez'enjawulo. Amannya gange nze Nakano Haji Nusfa, nze CEO wa Nusfa Delicious Snacks. Banebaza aba Sure Media omulimu gwe batukoleddeko. Tubadde tukaaba enfuufu, ng'enfuufu ejja mu byokulya bakasitoma bange banjagala mbawo ebyokulya ebiri clean. Naye olw'enfuufu aba Sure Media bavuddeyo ne bajja ne batutaasako ku nfuufu era okalekale. Mbeebaza, mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Mubagoberereko ku TikTok Sure Media, ku Facebook Sure Media. Nange Nusfa Delicious Snacks ku TikTok nkozesa mukyala Ram. Mukibi Samuel Kebo omu ku badirekita ba Sure Media agamba nti bo nga bannamawulire gye batambulira nga basaka amawulire basisinkana abantu abalina ebirwadde eby'enjawulo ebyekuusa ku nfuufu, ngono wasinze n'agamba nti kaweefube waabwe ono agenderedde wamu okutangira ku birwadde nga bino. Biyingi tuli bannamawulire tulaba abantu bangi abalwadde ebirwadde eby'enjawulo nga bivudde ku nfuufu. N'ekyo mu kaseera kano ak'omusana omuyitirivu, omusana pereketya, kitukakatako nga ffe abatuuze okubeera nga tuddukirira bannaffe okubeera nga tukendeeza ku nfuufu. Omuntu ayinza okugamba nti enfuufu mugala kuyiwamu amazzi mpaka ddi? Yes, naye tugezezzaako era ffe tulowooza nti tusobola okukola kye tusobola ffe ng'abantu kuba nga tutaasaako at least tukendeezaako ku eyo embeera embi gye tuba tulabye mu bitundu byaffe. Ono era yeebazizza abatuuze abalabye nti omulimu gwe bakola gubadde gwa mugaso bwe batyo ne babeegattako okubongerayo ku mazzi ne bongera okuyiwa mu kkubo lino. Twebaza abatuuze abatuyambyeko waliwo batukwatidde ka ssente ne batuwa ne tusobola okuba nga twongera ku bungi bw'amazzi kubanga ffe okusinziira ku nsawo zaffe naffe si ffe tulina ennyo wabula abatuuze abalabe nti omulimu gwe tukola gubadde guyamba si ffe ffeka n'abatuuze abalala abavudde ne batukwatira ka ssente ne batuwa ne twongera okugula amazzi okwongera okuyiwa mu kkubo kubanga embeera ebadde mbi nnyo ddala. Amannya agange nze Musabi Lazaro, neebaza Sure Media okulembera ekintu kino okuyiwa amazzi kutangira enfuufu n'otangira endwadde ezimu ku ssenyiga ebifuba badde ebirubu by'abaana nga tufa enfuufu naye tukuba omulanga gavumenti etukwasizeeko balina ebimotoka ebiyiwa amazzi ebikola ku nguudo. Tusaba batusindikireko ekibuubo eno mu bitundu eby'enjawulo. Abantu bafa enfuufu empitirivu, tufa ssenyiga, tuli bubi bannange tukubira ddala omulanga tudduukirira. Umaru Sekanjako omu ku baddukanya omukulu guno ogwa Sure Media asabye abatuuze mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga naddala mu kaseera kano ng'omusana gulaga nti gutandika butandisi.
era nga wano wenkowoolera abo bonna abasobola okubeera nga mulaba kye tukoze okubeera nga mutwegattako mu bitundu byammwe kisobola okubeera nga si wano wokka wabula awalala ne gavumenti wejja okwongerezaako tusobola okubeera nga tutaasa ku nfuufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala nga Sure Media twabagamba tujja kubeera nga tukola ebintu ebyenjawulo era essaawa eno tuli mu community kulaba nga tuyambako abantu baffe okubeera nga bawona ebintu ebyenjawulo. Enfuufu eno bingi byereeta ssenyiga obukyafu naddala bano abatunda ebyokulya baba tebakyasubula funa bakasitoma mmere gye bafumba ebyokulya bye basiika biba bigendamu ettaka. Twebaza Sure Media olw'enteekateeka eno gyekoze olwokuba okufukirira ekkubo lino tugyebaliza ddala bayambye kinene nnyo ekkubo lyaffe lino era naffe tuganyulwamu nnyo nga ffe abatuuze b'oku Kibooba kuno kubanga kiba kituwonyezaako ku ndwadde kubanga enfuufu eno ereeta endwadde. Sure Media noonya nkugambe.